okuva mu bannaffe aba KYOTERA Film Productions. Mwalali kabaka ka Duncan kataala tulese gumpenja katundu kakuna Duncan kataala ono bamuyita wakasanke afuuyira zirwana Robert Sali ku lutimbe tomuswa etandika butandisi tolekedde katundu kakuna Samu Kapulu Saabajega naye tomuswa tolekedde katundu kakuna Samu Kapulu Saabajega KYOTERA Film Production KYOTERA Film Production balese gumpenja katundu kakuna namuli Olivier ku lutimbe etomusibwa bampita Omugave Mukiibi Uganda 0755 Ronald Omusiru Land Road eyasikira tugenda maaso eno nekutusibwako KYOTERA Film Production ate nga ekutereddemu sente abatta omusange otogalaji basangibwa ali ku Bethlehem stage KYOTERA banono bakanika piki saako n'okuyigiriza okukanika piki era nga balina spare parts waazo eziri mu ggwanga ngambye waazo eziri mu ggwanga tugenda maaso Mzee Kalyama egenda maaso kakati jukira akatundu akokusatu twakamaliriza waliwo agenze out era tutandise n'obwaliwo mu mukokusatu bano nga akomyewo ng'anyiza abadde ekyate batugambye nti nno Kataala Digital Studio beba producer namuli Olivia jukira yali ageze okusinkana kabaka Duncan kataala naye ekyamutuukako fenna twakiraba Robert kyeyamukola kyanesoko tunyumize ki ekibaddeyo musooke munyambule mwakasawo kino ekyamutuuseeko taagala kibuulira muntu yenna yagenda out wabula temunsekerera tolekede katundu kakuna otusanga wali eri ku KYOTERA Film Production YouTube channel yaffe n'ogenda maaso n'okusubscribinga akomyewo zenyizeemu akatonotono onneerabidde lwaki onneerabira era mbonna weerabira nze bana bebi tuula wano sooka otunyumize bebi bitambudde bitya bebi baanamwe nze bwe mba nasanze musezi kirabika leero teyafunye emmere yabadde agenda kukima teyafunye mulambu gwe fetunyumize tugenda seka mugenda seka tunyumize gwe kumbe byanyumya banange envudde wano nga neesunze gerabe mundabye nze mpeddeyo soko mbulira abadde mulungi kyakabi soko mbulira omusiimye kibadde kitya wamanyumya ekibadde eri baanammwe tambudde bulungi nga neesunga omusajja yenna yeeteze yeesumuludde buli lwe yalukozesezza ekibaddeyo kyeki akudde omulimu gwakola musawo gwe musawo tetugenda kuddamu kulwala malaria tuwede tubaze kuba kyensanzeeyo banaye kyensanze tokaaba bebi essanyu tunyumya nga omanyi nti bwosanga omuntu munno mwana gwe nga bwomanyi nti bwosanga muntu munno kikuggwako kisinza okunzijako enviiri waliwo omusajja muvubukaze simanya nti amukozesa simanya biki jukira asoose mulimba oyo mukama wange simanyi nze mukozesa wagi omusajja bamwambudde engoye bannange wulira firimu omusajja bamwambudde engoye dengerako leero lwakulimba leero lumu gwokuna nedda omusajja bamwambudde ebyaddala nkyabanyumiza temumanyira badde bakamugyamu engoye wulira tugenze nga tugendagenda ku botiki mwana gwe tugendagenda ku botiki aŋambye musawo mbusimanyi omusawo alabika bwati wagweddalu bwagira yesu bakubitali bibye tugenda gwe sikutandikiza kakitaliawo nane nga tobaziramu wulira firimu naye nga to ne bazikima mpulidde ennaku nga nyinza n'okufiira mpulidde ennaku katono nfe mwana gwe ne bazitwala kati ye asigadde atya bute asigadde bute
tugule buli kimu. Seba ngandi tugere ku podiki tugule buli kimu kyonna. Nyina ina ne mpulira nga nze napeddemu. Pulidde emmeme ng'eweddeyo mwana gwe. Nagaga bukyanga abaana baagala ebyokugenda mu auto eno yagenze mu ini tugenda maaso tulekere katundu kakuna batuyita Abagave bagiyita Kyotera film production bano baleese ekyomulembe kano katundu kutundu ka butundutundu Kyotera film production kakati tudda ku mukyala Mukinjaje kyomuhendo Angel Mukyala Mukinjaje omanyisi bwenzi asula Ntebe bambi tonsuubiza kita kakati Mukyala Mukinjaje jukira yali amaze okukola enteekateeka ng'ayagala okukyalako ewa Robert nannyini kwambala kataala eyamwambula Robert awulira emaali eyingidde wona n'Omukyala Mukinjaje naye bebi oluddeyo tuyingira nze nja kunnyonnyola obwedda asaliikiriza busaliikiriza asajja bagumu oyagale mukyala w'Omukinjaje oyagale mukyala w'Omukinjaje toggalawo nnyo oke siggalawo nnyo maama bapangisa bonna batulabe bulabi jagala kakisi ate bonyiza egenda maaso tonyiga nkikola ku Mukyala Mukinjaje ng'ayingira ewa Robert ng'aluzaawo kumbe Wakasanke nakali kataala alengedde Wakasanke laba bwe yeekomba lengera Wakasanke kikinga tukwata mu ngalo zange ziwunya nedda tewali buzibu ebeera siriyasi onjagala oba onjagalako sente era kituufu nkwagalako kasente by the way njagala sente sikwagalako kasente kuba naawe nkwagala mugamba muti abaana baffe ab'e Saudi abaana abali Uganda abali abanyumiza firimu zaffe abazinyumirwa kati kyogamba olina kyolezeeyo sirina nawe ekyendeseeyo kati ate ki landiroodi laba Wakasanke Robert oyo yanyambula luli nanswaza kati nkibalansinze etya ye Duncan Kataala Wakasanke afuuyirira zirwana oyo nasaatuuka lugambo gye lumusumu wanno laba olugambo nagala olugambo landiroodi jangu nga kuwe mpa sente zangu yaba kunsasula ekimaali kimaali ki ye Ronald omusiru landiroodi eyasikira ebyobugagga kyogamba ondabye twalabulira nkulabye n'omuwala kati nkwongeza lenti tonyongeza naawe landiroodi womunyiza akwongerezaawo obadde osasula meka mwenda kati olwa 10 landiroodi olugambo luleesa ebizibu Robert gyali manju ate ng'ovudde ku ekyo atise wa taxi alingiza mu sowani ya bosi kyotegeeza kati sikubanja jankuwa olugambo zirona ennyumba za landiroodi ennungi bwoba olina olugambo wabula oyagala sente kumbe Ronald Wakasanke amuleetedde ebizibu managa badde waninda simanyi bulandiroodi anjagala simanyi biki ne mga ngenda wa Robert nze sikabwa landiroodi so kumpe 5 tukimale 5 iye kati omanyi guno guli gumu 8 kwetana ebesigadde 3-2 endala ku mobile money Wakasanke afuuyira zirwana aleese landiroodi jukira landiroodi naye yepikira Mukyala Mukinjaje amuleese gwe landiroodi yangu olabe ono Kataala Wakasanke owulira wakwata ne balukonkona tufudde ani agikonkona ng'agisasula Mukinjaje nanyini ayayayaya kiki naawe katula Mukinjaje kisaze nejjambia
taze neri ejjamu ebyenda omanya ajija gye baba n'obuso obujjamu ebyenda kabuuyi akajjako obulago ase nakyambe ki nze manye ebisoobo bye ase nakyambe ki nedda sibbaawo landiroodi yingira wansi w'ekitanda kati njayo ebino bizibu ojja kujjayo nawe robert yanguwa landiroodi azze egenda maaso ayina omukweka landiroodi akonkonye kataala nzo nyambule onswaze nemekuswaza yanguwa naawe namukweka nafikira akabiri akasigadde bweru n'ekigere sebo taata watandika ddi okunkambulira ku nyumba zange zino ennyumba ze nazisikira watandika ddi ozimbogolerako lawakasanke landiroodi nsanyusa okulaba magezi gatta atuula ku mulyango sebo taata bangi oyina okugulu kwa sipeeya sebo bakuwa okugulu kwa sipeeya kuluwate aba kuli okulingiza kakati ekyo tukiveeko laba akatuuye owulira wakasanke landiroodi yagamba nsasula nsasula saakumanyira badi bagenda kunsasula lwa sande bade bagenda kunsasula lwa sande ate kati kwezeri wakusatu landiroodi kwosombera kunywezange kwosombera kwotasasula laba okugulu osiraba okugulu oya atayina sente mwali ulira wakasanke mwali ku kizigo kwali najja namusika lengera wakasanke landiroodi alabayo okugulu landiroodi ayaya landiroodi namugamba nkusonyera omwaka gumu ne wiiki emu landiroodi labayo kati nsasudde ebbanja lyange ojjukira ewanyambudde nga nene emmaali mwaka mulamba ne wiiki emu gwe nkusonyiye naye katala weeyisa buyi bati ojjukira ewanyambudde engoye nekwegalirya n'ogaana n'empale n'ogikima gwe nkuwadde omwaka mulamba ne wiiki nga tosasula kirabe obwenzi kiri ku mukyala mukinjaje kirabe mukera kwenda ba wagenze mu lufulo okera kwenda kirabe fuluma kakati wewunye kikataala kimukwatira kugwa atali mwanyina wa mukazi atali mwanyina wa mukinjaje egenda maaso nyiri ku nyumba zange ze nasikira okera kuzibabisirani kwenderako kuleeta kuno bakazi ku makya kuno kirabe wakalya landiroodi okiraba kyekyo mwaka mulamba ne wiiki gwe tobanjibwa kakati kumbe ne landiroodi nenayo landiroodi bulijjo kati gwonswaza buswaza wadde kale bulijjo ŋŋamba nenze mbadde manyi toli siriyasi nze landiroodi nziwuwo siraba kikugambisa bba wange kyembadde ndese wa robert neera nze nkyakirina kati obadde ogamba oti kyogamba solukira panaye tusonyiwe nze landiroodi kyembadde ndese wa robert kigende ewuwo ekituufu mbadde naakatuuka nga tannasaba okukulula layira iye landiroodi olwo n'omukyala naye sawa munywevu ataalira omutima gwe sebe ejjambiya y'omukenjage oyende bw'otyo ku nyumba ezange kwe mwendera mwe mulowooza kyangu okusikira mwe temuyina bataata bammwe baaki tebaafa ne musika landiroodi nze ndiwo ebyo bireke oba wasika oba wawalula nze saagala mmanya nze wendi kyokka ondeese kaguddeyo ompalabanyiza bwewalabanyanga ago bwembwa naye nga tosigale tofaayo landiroodi agoba atwala ku kigo landiroodi agoba atwala ku kigo gwe ate nange omujinja gye tandaba njinja gye tandaba nina okwesasuza oli andetedde olugambo munsonyi omwaka mulamba ne wiiki katono kaso landiroodi kati laba wakasanke ate landiroodi atutte we kalabe katunula kalabe owaye wulira abantu abatategeera jangu tomanyira naawe jangu nkuwa eddiiru
sina nawe diru nvaako kumpavu omaze kundeta landiroodi onemeseza kiwala kituta ogumu akanana kyankange anti olwo okivaamu lumu wulira wakasanke okivaamu lumu afiya okimanyi nti landiroodi bwakulemeseza atuttewe sikabwa landiroodi laba wakasanke omusiru omutwago byaguteeba wuwe era gunywedde wenjogerera golkiparamuzideero tagulabyeko gubadde gwetaaga mendi okugusitopinga era wenjogerera kati aseno bagirimu ebu bagenda giyingira yakubiri tugende wakasanke kakati wakasanke onoonya wafiirirwa ne wafuniramu totegeerawo duncan kataala tomusange otogalaji kyetera Bethlehem stage bebateekamu sente kakati bw'amala okutegula ewa Robert ne bivaayo landiroodi n'atwala awaka wakasanka ono n'ayiyo ekiddako olaba gumpenja kanono ka butundutundu tulaba part 4 episode 4 kyotera film production ye YouTube channel yaffe wokasanga gwayagala otwegattako 075200 ngambye 075200 kyotera film production tweyungeko ali landiroodi yaguteeka wuwe kumbe baleese bino ebintu ne bwenfuna emikisa nabisikira busikizi nange wafuna nja kusikira oze kunzita nedasize kutta ulira engeri gyonjawulako nange njawulizaako omanyi landiroodi ayagala kwawula kati naye agala emali bajawuleko nkitegedde ono ye mukyala mukinjaje bambi talina buzibu ate talina kanno mukamwa biringanga ebimusiiwa landiroodi kakati yagendawo biwonye wa Robert mukinjaje yagenze mu lufula tugenda maaso kati landiroodi nze sooka otusonyiwo emyezi nga tonanjawula egyaki emyezi 9 emirundi 3 26 simanyi mmeka kati mbasonyi emyezi 3 era simanyi oba ennyumba zino landiroodi alizifunamu zino ezinyumba za landiroodi yasikira no luumu nyingi kakati ku mabbali eno ye mukinjaje kumbe mukinjaje yakomyewo dda mu lufula amaze okufuka ebyenda amaze okuyonda ebyenda nina omukazi neyaŋŋamye bwagenda mu kibiina nagamba bwagenda musimanyi mu toyi atakomawo kumba ali eri naye maama mobile mane amalayo esaawa namba okuva lwenkomyewo kumba omusajja akomyewo landiroodi ali yali yeyagala kadubisange mukokutaano oyo wajambia katukomaona akokutaano ndi Mukiibi the production yabagave Uganda kyotera film production ebakutuusaako duncan kataala yakulembera abazanyi Ronald omusiru Olivia Namuli kyotera film production ate ngekutusibwako tomusange otogalaji ngano bano bakanika saako n'okuyigiriza okukanika piki saako n'okutunda spare parts waazo eziri mu Uganda kati komona akatundu akokutaano nsigadde ndi Mukiibi gumpenja tovaawo basebo ne banyabo kamba njulire batomusange moto garage abasangibwa ekyotera Bethlehem stage batunda spare wa piki ebika byonna olwonno bakanika piki awamu n'okuyigiriza wenna alina omwana ayandyetaaza okuyiga okukanika piki muleete mu batomusange moto garage
bagula n'okutunda piki empya n'enkadde. Gwabeetaaze bakubire ku 0702 28 53 46 oba 0788 9 06 75. Bannaffe aba Tomusange Motor Garage.